Sekikubo yawangulako Museveni ne kuteesa mukalulu nga bonna bagamba hands down Sekikubo nedda nange ntabo manyi kweva Sekikubo ekintu kye bamuwalanira bana era kyovula bagenda kutta buli muntu gwe bamanyi ayogera ne Bobi Wine nga w'amaanyi obuziva ku Bobi Wine tojjukira ba meetingira mu biseera biri tobajjukira mu biseera biri byali byatogikwatako nga Bobi yakafuka MP nga ye onalebo Sekikubo bana Bastinka Simire Patrick Nsamba Mbwate Kamwa ne Bobi Wine nga begasse oba batumira bare boye MPs awo skafo wevani kati ero lutaro round kati baida we kulira kubanga yali ebaddeyo years back okuva mu kaluka 2 oba mukaaga 211 oba kubira amasasi kati kankugwa abade tamanyi Sekikubo gwe bali mukugezaako okushekinga nga balowooza mwangu Sekikubo muzibu simanyi oba ebyobufuzi yabiyigirawa naye engeri gy'abalamu ebyobufuzi gwe si bw'obibala true bakutte Sekikubo baagala bamugyeerwa emiyaga reason being aganye okwogera olulimi lwabwe bategeera olw'obusiru era ayine kaguta lather Toyota okugenda okwogerera ebigambo jjajja Kinnawolovu lwasande tewali buzibu we buva awantu awo Sekikubo ayogerera bi President Museveni ne Sekikubo tebalina lunaku lwe baali bamulabye ng'agenze katuuti ng'agaba Museveni aveeko tebalina lwaki Sekikubo ebigambo bye bimuwalanya President Museveni basamu kuteesa n'abe n'alemu abalowooza nti bagenda mugyeerwa emiyaga ensonga eriemu ababuuza tetulinayo muntu mukulembeze mulala asobola tukulembera nga temulese wa famire lwaki muleeta muhoozi that's where they started the scuffles uyadiddemu ate okuddamu exaggerating Bebe Cool ayogera ekigambo ino gambo ono obusiru ate nga bumuyisa bubi nnyo bw'abeera musiru ng'ayisibwa bubi boba busiru obwo ababulako cupa bamuwedoozi abamulwadde muyinnyo nnyo nnyo nno nga bw'okiwulira olaba bw'obeera mwana muto n'owuliriza Bebe Cool oyinza olowooza those are the intelligent people betulina mu ggwanga ndina omuntu omutuufu gwe njogera naye because oba tomanyi ng'okyali mwana muto bw'oba ng'oli Muganda ng'okyawagira Museveni bw'oba nga oli Muganda ng'okyawagira mwami Museveni oli musiru bw'oba toli musiru oli mubi nnyo edi omanyi omuntu omubi ennyo siyinza musiga kifaananyi mumanya kati ate nga teyo yatuuse mwami Bebe Cool nerekayo katono nkugambye omutuuka butuusi tasiba na buwuzi Bebe ye Muganda alaga nti awagira nnyo mwami Museveni ng'asobola n'okulekawo kitaawe amuzaala ku lwa Museveni ye Muganda asobola okutuula wali naga mwami Museveni yagaba obulamu Bebe watya munakuvudde nakulyamu olukwe ogenda otandika owulira otandika mpola nti ekyana kindiddemu olukwe so ladies and gentlemen tubabuzaako timwasibye mutya mwebale okuba gye mupatikanidde olunaku all the day neera it has come to an end omwezi gugenze nno leero bwe ziba 29 betubanja mutwanguyirize Kamane we are very poor mutwanguyirize ku Kamane we see how we can manage ourselves in a poor way so muli mutya mwenna especially abaana b'enkyukakyuka batera tugoberera wano ku YouTube channel muli bangi boy naye kye ngenda okukola enamba ya WhatsApp yo munterengako message abamungi abatumiranga ku waliwo SMB 45 0759 0759 3545 0759 sorry 02 3545 namba no yero akubaji busa anti tebatera kunterako sente kati sitera gisoma ndi wa account number era nkugamba Equity Centenary so ebintu bingi so far ebitambula ebiyinza okubanga bitwetagisa naffe okubaka ettafali lyetugattako ku nyaffe Uganda omusajja Kyagulanyi yatuwa amaanyi yatugamba gwe osanga channel ng'eriko message gyongereyo kati naffe tetuwosa tutuula buli lunaku
have to make sure naffe twogera tetujja kusirika. So today omukulu Bebe Cool yazzeemu kutulaga nti kituufu senior 6 yagigwa era n'atwongera otumatiza nti kituufu teyagendako ku university. Omanyi nabagamba Anvix abamu twasoma ne tutuuka mu classes zaagulu ne tutakola bulungi ne classes ezo zatushepinga. Mulimu byolaba life ya university nga wagibeeramu oba wagwa bate wagwa wagibeeramu advanced level wagigendamu oba wayita bulungi bate wayita bulungi o level wagiyitamu oba wayita bulungi ezo level zina ngeri gye zikushepinga. That's why bagamba ordinary level, advanced level ne university level oba gite tertiary institutions. So bituyambako tushepinga olumu okumanya D. That's when how ntia bingi. So olwaleero omukulu Bebe Cool yagenze bulungi n'akwata TikTok ye yakakuba live, yakubye live 2 nno nga za mudiringana zonna nga ziri nuisance. Bebe Cool yagenze okwanukula ku bigambo byayogedde mu live emu ng'agamba nti abaaye ze nyina possibility esobola okuyimiriza oluyimba lw'odduzanya ku radio. Nenjagala omujjukiza lwe baali na beef ne Bebe ne Bobby ng'ennyimba zaagaana era Ndawusi ne Kawenja be baamuliko bamese Bontwe nga baali bakubira ddala Bobby omufiirako ba Mr. Musha abo nga bakubanga Bobby omufiirako bakapalaga nga bazanyanga nnyimba za Bobby. Kati yawo then lwaki tewasobola sasulanga mukyalina mu bato tu. Bebe Cool ekigambo Bobby Wine kyeyayogedde bwe bati wakitegedere kankikuddiremu nti ku bizibu Buganda nga Buganda region bye tuyitamu bw'oba okyakeera ku makyo wagire President Museveni bw'otaba musiru oba mulwadde. Kati Bebe Cool oyagala tukujjukize n'ogwo omutwe gwo ogwagala okwebuza amagezi nti Mmengo ebanja Buganda. Manya Buganda oba Mmengo ebanja gavumenti babanjani babanjanzo oba babanja Museveni. Gwe tokimanyi nti ebitebe bya district ezisinga zonna bitudde ku ttaka lya Buganda nga tebasasula musoro. Ekyo ng'okitadde ebbali. Bebe Cool ze nyina ekibuuzo kimu kye njagala okubuuza ate nno nga kiri so stupid naye nga kinamu sensitivity. Njagala ondagayo omulugwala omusoga ow'Ekasese aboogera ebyekisiru olwa Museveni. Mwe mulina bafulu figa, mulina babasajja mivule, mulina mwe ba Moses Sali, si Baganda. Kati olwo yayogedde kikyamu nnyo ekigambo kyayogedde. Bwe njagala ondagayo omulugwala akeera ku makya ng'alumba Kyagulanyi. Kenzo si Muganda, si ye Musuuza, si omu ku bavuma Kyagulanyi. Nedda njagala ombuulire ku babloga be basasula nga si Baganda. Kati oba tewategedde makulu ga kigambo kyakutuddemu ye mwabamu abasiru abakozesebwa nojja n'otugamba President Museveni akoze ng'oluguudo mwoyise lulimu ebinnya nga buvunaanyizibwa bwe ye yabadde message ya Kyagulanyi. Nze siri wano kwanukula byange ndi mu kunnyonnyola ffe abaategedde message yo interpreters. Next time ndowooza commenting abuuza nga ku ba interpreter bo bakunnyonnyolenga nti mpoza we yadde ategeeza ki kyekitunga ekintu kye nalayo kye bajjonkererako Muwanga Kivumbi nga bagamba mbu Muwanga Kivumbi yagambye twetaaga ababaka 10 mbu Buganda yeronda. Nedda omukolo gwabadde gwa Central Region. Bw'aba badde wa Central Region ng'ayogera yavunaanyizibwa ku Central Region yabadde awa comment okusinziira ku region yamukwasibwa nga Deputy President mu Central Region. Bisajja mmwe ku ssomero mwagendangayo kutega bulabirwamu bawala kiki kubanga that's logic tiwalina buwongo bwetaagisa nanga akugamba siri mugezi nnyo n'ekyo nakitegedde. Toyinza genda mu chachi y'Abakatuliki n'otambulizayo njiri y'aba 7th day nti muve ku mbizi n'omwenge. Kitegeeza olina genda mu Bakatuliki nga gyogambira enjiri ey'inogenda. Toyinza genda mu Bakatuliki nga gyogambira nti abantu bave ku mbizi n'omwenge mu Bakatuliki. Olina genda mu ba 7th day n'Abayisiraamu gy'olina otambuliza enjiri ey'okuva ku mbizi ne ku mwenge. Kati gwado yagala sebo wa Central Region ayogerere ne region ya Western Region, Northern Region gyatamanyi bifaayo emitwe mwetisse mikalu. Nalabe Frank Gashumba nga agamba okuleeta ebyama bya Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi talina kyama. Tukimanyi yali wa kibiina kirala nadda mu Nuupu. Nze bino sibikugamba nga munna Nuupu nno bali nze mbeera nkibagamba wano. Mbibagamba ng'omuntu ali mu nsalaba.
And by the way kuba wenkyukakyuka tekikwetagisa kubeera pate subscriber, kikwetagisa kumanya bikyamu n'obyogera ku period. Ngenda bba analysis weerwe emiyaga ku sekikubo lwaki babimukola ebyo iyo nsonga soka obuze ku bantu mwasibye mutya abatulaba n'ababeera batuwuliriza mwabale kubanga musubscribinga ku Eki Great Media tutambula tugenda mu mutwalo and I can't wait to see mitwalo 10 bwe bityo Angelo Praise and Vix Bank gemanya mwebale nnyo abatambuza message y'enkyukakyuka mwebale nnyo abatambuza message eyamba ku bannansi okutegeera eggwanga lyabwe bwe litambula kyemukola kyamaanyi tubeebaliza ddala ate nga tubasaba temukomya temujjaako kigere tobeera intimidated bw'olaba bakutta omuntu bamusibye ebiki bw'ozikiza ekyo kye baagala bw'otazikiza nga bamanya omulaba akaddiwa buli bangi so mubeere bagumu kino tulina okiggusa kuba twakitandika big size byebyekul bawazuwena omumwa mupya akagujja nakasero agukozesa n'ebiteetaagisa Bebe Cool as in byebyekul one Bebe Cool nga yaludde mu music industry kuba ye mwenyini in fact omusajja oyo contradictinga ku TikTok ye yayogedde emyaka 35 gyamaze mu industry like active ngali mu industry ya music but he says he's 47 ngasa akategeddaako omaye mulaba nze nange ekintu kyange kiri mukuwuliriza I listen. Bebe Cool says he's 47 years old but he has spent active years in music industry 35 years as he claims. Yatandika myaka 2 kakati no anti tubaga mambo ali mu 5 plus nga muwakana pabula bebe okitegeera go watinkudde ebintu bali bakuvaako by the way kyakola kyalina okukola kuba Bebe Cool tasobola beera relevant nga tayogedde kituufu yeah is just a shadow Bebe Cool ye muntu avaawo ne mutamu misinga kuba temulowoozaako nakulowooza nti gyali nkimanyi okitegeera ne tumwerabirira ddala ye guno omwaka twamulabyeko ku lisiti y'ennyimba ezibuuminga ne kugwedde teyaliiko talina kati budde buno ekimutawaanya ayagala kufulumya album alina album gy'ategeka era alina n'otusasula kuba tumupublishingiddeko kino kyetukoze kyamaanyi okwogera ku albamu y'empya gy'agenda ofulumya nakoma dda nze nakoma ku nkuliyo ebisigadde awo byayimba so Bebe Cool ayagala nnyo okwekuumira mu mawulire but epeesa lyanyiga okwekuumira mu mawulire dene simanyi oba onfuna nkimanyi dene Bebe Cool ayogera ekigambo n'ogamba ono obusiru ate nga bumuyisa bubi nnyo bw'abeera musiru ng'ayisibwa bubi buba busiru obwo aba abulako cupa bamuwe doozi abamulwadde muyinnyo nnyo nno nga bw'okiwulira olaba bw'obeera mwana muto n'owuliriza Bebe Cool oyinza olowooza those are the intelligent people betulina mu ggwanga ndina omuntu omutuufu gwe njogera naye because oba tomanyi ng'okyali mwana muto naye obeerako mu myaka egirowooza egivaako mu kabokisi think out of the box noga musajja naye yayogedde kino ddala okiteeka nga kiri practical kibeera kitya kikola kitya okukigattagatta ekifune okijjemu results weekanga ofundikidde nga ye Bebe Cool amaze mu bwaluuza emyaka nno mingi looza amazeemu emyaka mingi nembuuza kyeyabadde asinzirako tugamba mbu Uganda esinga Europe mu music yabadde ategeeza ki omanyi Bebe Cool oyo naye ekizibu kye bannange akusobera Eddie kizibu nnyo kyekintu ekiri rare ennyo omanyi kyebagamba mbu kiri rare ennyo
okwagala okujja information y'abalokole mu basiraamu ng'atuwa ebyama mulokole atugamba nti obuyisiraamu akusomesa eddiini y'obulokole nga musiraamu kakati Bebe Cool ye muntu benkakasa mbu tebamanyi music wadde bali mu music aisho gwotukakasa otya mbu Uganda esinga Bulaya mu music no mu simple understanding kiteeke mu position eyo gwolaba kikola yabadde ategeeza ki oba kuba okuviira ddala ku instruments ze tukozesa mu studio zivaawa Europe ziva bweru oba watategeeza mu ngoma eŋŋanda bakisiraga anti ze zimu kuzaatayimbangako Bebe Cool lwakuba nti kale bo beerabira nga boogera ebintu bino omanyi bw'okubira mwami Museveni akadingidi akugjamu akategeera kati kyakola ali mugezako siigira bannayuganda nti Uganda nnungi nnyo mu buli sekita si mu music wokka naye mu buli sekita naye neyeerabira mbu ye yakwata mukazi we n'amutwala mu America buli mwana gwazaala nga muzaalirawa mu America nga kitegeeza nti malwaliro ge Uganda takola ki tageesiga alina mutabani we Alpha lwakuba nti bakyagaanya omuwa mu clubs z'ebweru okusamba omupiira naye eimu ye eri mwana we kusambirawa mu Europe bweru asigale mu KCCA KCC village asambire gundi bulu Onduparaka asambire ku Onduparaka kuba zino eza wano nki nungi nnyo nga bwakitunnyonnyola we are safe tuli bulungi nnyo amuleke wano kyekyo omuntu okwagala omulokole annyonnyola ekyobusiraamu kenakugambye okutambuza enjiri y'okuva ku mbizzi ne ku mwenge mbaka tuli kyate okitegeera ekyo kiba impossible tekisoboka kakati Bebe Cool yeetaaga omanya ekintu kimu nti bannayuganda mu mbeera mwe bamutwalira yalibadde yeesiima na bwesiimi bamuwadde akakisa nti bakkiriza omuntu waffe ono tumuyina naye musiru Bebe bakkiriza nti waali naye muki musiru adi abantu babeera ne families nga yazaala omwana we nga mulema era ye yakkiriza nti omwana wange muki mulema alina disability kale ate omwana oyo bw'atakkiriza nti mulema ayinza oleetera famire ki ebizibu kuba yeetuma emirimu gy'abaki gy'abalamu kati Bebe Cool kyakyatutaddemu tubonaabona lwa Bebe kuba mulema nga yeetuma emirimu gy'abalamu apa ntegeerekese nkulaba bulungi baaba omulema yeetumya emirimu gy'abalamu byalina okwogera ku byetaaga omuntu ng'alowooza nnyo ddala ng'akakasa ne byayogerako bye bamugamba biteeke bifuule practical asobola okukola ki bifuula practical nebeera beneficial kati ate ye kyatakola ki kyatakkiriza kyatasobola psychologically naawe olina okulowooza ennyo abasajja tebakola kusanirira mbizi ate ng'ogenda gyokya byoya Bebe ali mu kusanirira mbizi gyagenda kutta kuba era ebyoya byasanirira byalongoosa agenda byokya tagenda bbiri kwegamba ali mutumalira budde naye Bebe ng'olimba otuuse wala baaba awo wonna we tuli ate nno Edi nze kankubuulire tulina abaana abato abakuze nga benyumiriza mu musajja nga Bebe Cool kikyukidde ku myaka gino nti tebakyamwesiga nti baali bato they were young president lumu yatugambako president ani bw'oba oyogera abantu bajja lowooza oyogera mulala oli nsobola okugamba anti batugamba tulina ba president babiri kati nani simanya president biki waliwo ebyamateeka babyogera waliwo ow'abantu waliwo n'ow'amateeka oli mwawula mumanyi ye mwami Museveni eyamba nkusobola okuterawo ne gamba General Museveni ku kino ne kino
naye katono kataito totera kasaako tokafuutika sitera kagabanya katono kalina katono bwe kati komu kati nkatandiko kajajamya president yayogerako olunagamba nti ku kyalo bwabangayo omulalu naye mwafunako time ne mukubaganyako ebirowoozo ne mutuuza olukiiko lw'ekyalo nga mwogera ku mulalu oyo kitegeeza Bekulu ffe tumuwa relevance tuwadde omulalu platform bamwogerako anti atulaga nti ye mulamu kati tulaba akola ebyabalalu katumwogereko kyova olaba oli yakugamba okuzaala omwana omusiru ozaalamu omulema n'omanya nti nina mulema era nkimanyi sigenda mutuma mirimu gy'abalamu kati mulowooza tugenda bakolera meeting tubategeeze mbu omusajja mumwesonyiwe omusajja yayogedde simple statement enyangu bw'oba nga oli muganda ng'okyawagira Museveni bw'oba nga oli muganda ng'okyawagira mwami Museveni oli musiru bw'oba toli musiru oli mubi nnyo edi omanyi omuntu omubi ennyo siyinza musiga kifaananyi mumanya kati ate engatte eyo yatuuse mwami Bebekulu nerekayo katono nkugambye mutuuka butuusi tasiba na buwuzi bebe ye muganda alaga nti awagira nnyo mwami Museveni ng'asobola n'okulekawo kitaawe amuzaala ku lwa Museveni ye muganda asobola okutuula wali nakugaa mwami Museveni yagaba obulamu bebe so kitegeeze engatte eyo ku bebe tasiba buwuzi mutuuka naye bebe yakula n'oluseke kuba bino byenda bikolebwa bufe abakuba enseke emitima gya bwavu bebe edi bw'okula osobola okula wamwe nga waliyo ssente naye nga gwe omutima gwo Mukama yagukuweramu obwavu tomatira alina n'ekyo ekintu kyeyisaamu ayagala abeere nga abantu bamanyi yasinga naye era nga olowooza mu bwobigattagatta mutasinga okusinga mu kimu era buli omu abaako nekyasinga kati bali bamusinga amagezi yabasinga obusiru buli omu abaako nekyasinga nti onsinga obunene nkusinga obutono kati oyinza okunsinga obutono byasinga weebiri ewali obwongo kirabika Mukama yasaawo masavu ewa bebe tugayiwemuko kabuto masavu waliwo ebintu bye twetaaga okwogerako bikyuke mu ggwanga lino nga nabo balina otuyamba naye olw'okuba babateekamu kino omukono ogwabwe tegulina vva wano tegulina vva wano naye ndowooza nze statement yayogedde yabadde emwokyezza eriwa kubanga bwe yabadde akomawo ye yagambye basasulidde bamukube mbu yagambye music asobola osasula radios netazanya music wa muntu yagambye tasasula ayogera bwogezi nti yakwata bannanyini radios ne TV n'aba owninga mikwano gye badijje mikwano gye zinga siri mukwano gwe nti era bwagamba music wo tazanya ate nga mutuufu kuba nezizalayika yagamba tezizanya tegoziwulirawo bwazikuba kwega mukwowuninga radios tezizanya nyimba z'abantu yagamba nenkuwulira ng'okubasaka mu furensi gwe nezizalinga yazigaaniramu naye era ne Nimurodi omukuba oluseke lwa iPhone yali abala kyandanda omugenyi agenda bebamu Nimurodi Bebekulu baani abo that is the crew base ekimu yabase ekimu mu busiru tukwatagane si mu Kristo Yesu abo basa kimu mu busiru kubanga nze ebigambo byayogedde neebunyiza yabadde azze kwanukula kigambo kye yayogedde ate kyamutuusiza mbu eggwanga lino waliwo statement bbiri ezayogeddwa wiiki eno twakisize mu discussingako nedda mbu yabadde agezaako balaga tetudiscussinga ku bituufu bebe tetudiscussinga amazima tebagogerako gaba gekola ki geyogerera bebe ekigambo kye bayogedde ge mazima ageteetaaga kunnyonnyola gwe kyewayogedde ekyobusiru ensonga twakwanukudde period tewalina kumala budde tutule tugeye
ate twewete twekuba obwama nti tukikuzaako ate bebe mugenda tuletera n'abaana baffe okukyawa ennyimba ze Uganda tutegenga zigundi zino zitrace music omanyi trace music ezo tezira kuba biyimbayimba waliwo ne TV endala gye nalabyawo kuti wange omanyi si ndwawula ya music isome bagiyitaani tutegengeeza abaana baffe baleme beegomba mumama laba bebe akwatidde video ye mu Australia anti alowooze nti lwanjawulo agikwatire kalamojja ate wano siwe wasinga kuba Kenza ate ye wamusingira kuba ye bwe yali agenda shootinga city aliosi agenda waggulu eyo naye Kenza bwe azikwatirayo naye ono atukakasa mbu Uganda esinga Bulaaya agenda azikwatire kalamojja ateke ku bizimbe bye kalamojja tulabe obulungi bwabyo ebaire watuga Europe ye mama we yavayo ku kyeyo mama wa bebe ate anaavaayo alagewo bamugobayo yadda yakoma bamudipotinga bangaba bamudipotinga yakola ki tuka ekiseera nga tokyalina kyogatta ku ggwanga ziri ensi tezaaniriza ffe wano bye tulina wano abaffe abasula mu shelters ng'ogamba nti bambega ffe tulina wano kati gwegende butologo wansi eyo olabe waliyo abantu basula mu nyumba 10 abantu ngabo babeera mu ggwanga lyani tekimanyi nti ekiddako causing violence bekyawad ne kati ziri ensi ndowooza zo zirina diplomacy ey'enjawulo ebintu byaba bikola ine diplomatic we bakulaba ng'osusse weetalo ddeeno oddeeri kyova njagala ninye ku nnyonyi njagala ngende ndabe bano abagenze ne badda nga batugamba mugendeeko musize bweru kituufu kuba twogera tuwulira mboozi naye ngerawo okola comparison era amagezi gaawukana gwate walabye basipiika baffe wano sipiika ne deputy bagenze kuziika bali mu kusaba selfie yaliko president wa America Joe Biden gwe bagamba nedda temwategedde logiki yabadde mu kifaananyi ekyo Biden se yateeka sanctions ku Amongo selfie yabadde yaki anti takyali mu buyinza naye lino eggwanga kankugabe bwolirwamu otegeera bingi gwe nkugambye gwe muna Uganda atulaba weebuuzeemu eyateeka sanctions ku Anita Among bamwita Joe Biden president eyali owa America bwe batuuse mu kuziika Papa Francis bombi gwe banoonyeza beekubye naye selfie what comes into your mind bayogeranga mu Luganda eno ebungereza tebafuna ba interpreter kati wabadde eri bamwe webale teeka kakati munange nebe nabyabwerere eggwanga liraba sanctions anti era baawonye nga bagenze Roma okuzika singa gwabadde kwa mu America ne balyoka bategeera ti sanctions ezigenze mu nkola tezivala gavaawo si dictatorship government nga bwe balowooza so that's how it is twabadde wano ku lunaku it was Saturday Sembabule ne catching fire nga the only lion in the greater Sembabule is it Greater Masaka from the NLM government the man himself Honorable Theodore Sechikubo nagenda shaking table ya Museveni ne mulaba Museveni nga agamba akasajja kano ebyafaayo bya Sembabule mbiyina byonna I was there in 2014 when nabeererayo nga ndi ku Mbabule nga tukola internship nakola ne katamale mirundi juni yako by the way twakwasimanyi ate luli teyali musiru bwatyo naye munaye bw'oba olwanova mu bwavu kola buli kintu bakunzika anti gye bakutumira erinnya lya Bimbiika maki ekitegeeza Bimbiika yeyeetika buli kyasanze ezitulira guno omugugu ogutwale gyo ntwaliyo lino ettooke gyo ntikiriko gano amanda ye Bimbiika kati tuwunzika mule tuvuse ba Bimbiika times olutalo lwalabye olwabadde Sembabule wakati wa Honorable Theodore Sechikubo n'abasatu Museveni Anifa Kawoya ne Sam Kuteesa olutalo lwadda osegeera olutalo lwadda just besanze mu position yemu ate ne mwami Museveni alutya olutalo lwalabye mwami Museveni alutya that's why mwami Museveni bwe batandise okusikambula Sechikubo ye yesterday agende ku muzindalo tebamwana onsinze muyita lwaki olutalo alumanche lutegeeza mukaluke Sembabule kankuye kyafaayo kimu Sam Kuteesa oyo yatugambako lumu yali ayogera n'abamawulire
yatugamba ku nsi kuno ebintu ebyamulema bibiri mukyala we kufa kansa nga ayina baddokita abasinga mu nsi yonna n'okuwangula Honorable Theodore Sekikubo. Patrick Nkalubo gwe walabye yabadde ayogera chairman we Lucy 5 wa district kati esembabule yawangulako Sekikubo. Sekikubo yamuwangulako n'obululu 7 nga Nkalubo amumaze Kutesa nakuba emmeeza ne bagenda ku kooti e Masaka. Victoria Sekikubo gye yava. Sam Kutesa ogolaba ye yafandinga timu ya Nkalubo all the times Nkalubo yamala nga avuganya Sekikubo. Sekikubo n'amulema okumuwangula. Sekikubo yagenze okugenda ku mukolo gunga kyati bagenda muwa kazindaalo. Kuba badde akimanyi be yawangula bakyaliwo era be bategese omukolo. Ogwo omukolo tegwabadde gwa bino bye bagambye ebyokutambula simanya biki yabadde Kutesa yayise mukwano gwe Museveni kugulawo church. Ne balugatta lumu ne bakimalira awo. Ngereyo tajja kuddayo. Kakati here is the point of view. Gwe tolowooza mbu bye walabye ba SFC nga basikambula Sekikubo. It was a mere scuffle. Babadde bakimanyi. Ne mukutegeka nga bagenda otegeka speeches Sekikubo ne bamuteeka ebbali. Dayo olabe. Mu mukolo nga banjula Sekikubo teyabaddeko ku bantu be bayanjudde. Kyokka nga y'omu ku babaka ba parliament abagundiivu ba stakeholders be NRM ne mu pate ye NRM kati kankwe kino Sekikubo oba ali 0020 oba ali 0020 I think aine namba mubawandise ekibiina ainako naye kati gweno scafe gye walabye yabaddewo maaso ga Museveni kyekintu kye bayita okwekangabiriza. Sekikubo yawangulako Museveni ne Kuteesa mukalulu nga bonna bagamba hands down Sekikubo nedda naye nga ntabo omanyi kweva Sekikubo ekintu kye bamuwalanira bana era kyovola bagenda kutta buli muntu gwe bamanyi ayogera ne Bobi Wine nga w'amaanyi. Obuzibuva ku Bobi Wine tojjukira ba meetingira mu biseera biri tobajjukira mu biseera biri byali byatogikwatako nga Bobi yakafuka MP nga ye Honorable Sekikubo Barnabas Tinkasimire Patrick Nsamba Mbwate Kamwa ne Bobi Wine nga begasse bwe batumira barebo MPs awo scaffle wevane kati ero olutalo round kati by the way kulira kubanga yali ebaddeyo years back okuva mu kaluka 2 oba mukaaga 211 obakubira amasasi kati kankwegwa abadde tamanyi Sekikubo gwe bali mu kugezaako okushekinga nga balowooza mwangu Sekikubo muzibu simanyi oba ebyobufuzi yabiyigirawa naye engeri gy'abalamu ebyobufuzi gwe si bw'obibala. True. Bakutte Sekikubo baagala bamugjeeru emiyaga reason being aganye okwogera olulimi lwabwe lwe bategeera olw'obusiru era ayine kaguta lather Toyota okugenda okwogerera ebigambo jjajja Kinawolovu lwasande tewali buzibu we buva awantu awo. Sekikubo ayogerera bi President Museveni ne Sekikubo tebalina lunaku lwe baali bamulabye ng'agenze katuuti ng'agamba Museveni aveeko tebalina lwaki Sekikubo ebigambo bye bimuwalanya President Museveni basamu Kuteesa n'abenaalemu abalowooza nti bagenda mugjeeru emiyaga. Ensonga eri emu ababuuza tetulinayo muntu mukulembeze mulala asobola tukulembera nga temulese wa famire lwaki muleeta muhoozi. That's where they started the scuffles uyaddiddemu ate okuddamu ne exaggerating. Bo mu mutima gwabwe balina believe it has to be their own. Era kankusese Museveni bwe yasitusobola okwogera enduulu neevuga enduulu bwe yavuze nga babuuza obanja ki nti babuuza ki abo kobbo Sekikubo nsirike bawulidde abyogerako tebalwanidde maaso ge kati kankugambe era kanyimirire wano ngamba abalabye ebyabadde essembabule oyo politics w'essembabule abeera Sekikubo versus Museveni kubanga kankugambe n'olutalo lwaliwo mu kujjamu muganda wa Museveni ayina kagute sodo bamujjemu alekere shati musalule era President Museveni yamala kumanya why Kuteesa oyo nga bwogamba mu byobufuzi jukira ali mu government eri
era n'afandinga government ya Museveni nga bawamba mba stakeholders abamwali abaleta government ya Museveni kati ekigambo kya kuteesa kiwulirwa naye olaba kigambo kya kuteesa okuwulira kyagaana okukola ku Ssekikubo Museveni abuuza who is Ssekikubo emirundi gyonna abadde ng'amwogerako who is Ssekikubo omuntu gwe mugamba nti yagoba abantu ku ttaka kweno government emulwanyisa golooza lwaki tebamugulako misango ne bamusiba nti yatta n'abantu lwaki tebagimugulako bamutaddeko blackmail zonna naye ziganyo why nti Ssekikubo gwe bali mu kulwanyisa ate abantu b'emiyaga gwe bategeera gwe wawunye Joy Kabasi lwaki olowooza tebamutegeera yakambuze gwatulaba n'atugoberera ligandesi nti oli kale mukama wange kati mbyogeranga edi kubanga wano si yankozesa ate bagamba your boss is always your boss njagala kumbuulira amazima nga totidde nze otidde kuswalira ku social media mpaye ensonga lwaki osobola okugeraageranya General Lwashande ne Honorable Theodore Ssekikubo nti bombi bakulembeze betwetaaga kuba biri ani gwe weetaaga Ssekikubo avaayo n'ayogera ensonga nga tajogedde nga walwa emiyaga olwa Uganda yaffe ey'enkya gwe mbulira bwe baba bali mu kujjayo ayogera ensonga baleete Lwashande nti yayogera ebyenaali musuubira agenda kwogera ki balina brand emu gye baakoze omanyi bw'oba obala ebyobufuzi waliwo mistake emu gy'okola kwe kwerabira akantu akatono akagenda okuleeta sympathy mu bantu the question is bwe wandiwadde omuzindaalo Honorable Theodore Ssekikubo okwogera maaso ga president nga muli Lwemiyaga yabadde agenda kwogera ki that would be the question nga gwe tonatuuka gwe Sam Kuteesa kumuma muzindaalo wabadde osuubira agenda kwogera ki and to make matters worse bamulese ne bakola speech zaabwe n'atuuka n'amuwa akazindaalo then na nedda yavuddeyo nga bayise yabadde gwayita yagenda okuyita president Anifa Kawooya nga yalina oyita president yasembayo protocol ya president bw'amala okwogera tewali mulala addamu kwogera eyebera by the way si president yeka ne waba mugenyi mukulu bw'amala okwogera tewali speech ziddamu njagala kubuuza mwe muwebuuzeemu nti Honorable Theodore Ssekikubo babamuwa muzindaalo kugwogera ng'agenda kwogera ku muzindaalo wali president yabadde agenda kwogera ki 1 2 Sam Kuteesa ng'olwaniranye ne Ssekikubo akulemye bwe wandibadde nga gweye master of ceremony wandibadde omuwa omuzindaalo okwogera ekibuzo ekyokusatu Ssekikubo ng'omubaka wa parliament aliyo naawe Sam Kuteesa yawummula ani eyabadde alina audacity okwogera mu bantu ababadde awo omutuufu nyina bentero nyumya nabo ne wano kanti bagambe President Museveni kati obudde buno alinga ceremonial president tachalina kye bayita full power President Museveni tachalina full power ku President Museveni gwembadde mmanyi obulungi bwe yandirabe abyesefu singa basikanya Ssekikubo yandibaga no watch you leave him one babadde bamumanyi tu yabadde tagenda kusinkana president yabadde agenda kazindaalo then nsonga kigwe gy'oyinza okuwa yabadde stoppinga Ssekikubo genda ku muzindaalo ekyo ekibuuzo kye muba mwebuuza mwenna mutegere nti Ssekikubo kasajja lwazi era ye Ssekikubo akalulu ketalwanagana na ba opponent alwanagana na state kulwedde Kabasi yakola buli kintu kyonna Lwemiyaga n'ateekamu ssente zonna byagaana ebiva Lwemiyaga baganda ba Museveni abo bulaba babba Kabasi miliyoni ebi bina basooka ne bamubba ebisatu kati nga baagala muddamu bamubba envunula bibya bamugamba tugenda kuwanguza mpaka jjajja Lwashande lwe bamufunye nga naye alinamu ozumooki awo ne bagamba kati gwe tuliko naye nga ekibuuzo ekikulu ekiri mu bino kyonna ki bano abaana nalabya speech ya Aina Kaguta ayinawe yabadde anoonya akalulu ng'agamba mu bulamu bwe President Museveni yakamuwa miliyoni 10 n'ezi bigambo bya Aine Kaguta lwaki balina n'ejjoogo mbu yakamuwa miliyoni 12 mbukumbaga ya mu 210 Museveni oyo yawa muganda we miliyoni 10 muto waabwe oyo mbwanifa namuwa miliyoni
mbulumu agenda ekisozi bambu yali agenze mugamba biki mu faamu yali agenze kulambula faamu namusanga ekisozi wali nambuzo ina amafuta nti nedda namwa milioni yes bili naffe tukiriza kati tulina bukakafu ki temuyina ndowooza olaba nti politics is how to manage the society beyabadde ayogeramu bakubye mu ngalo naye nga tebalina kibuuzo tugende tubuuze asuubula golodi w'ekasanda n'oweeno emadudu tubuuze ani amutwala tubuuze n'omusolo gwasasula olabe bw'otaatya ensi then gwe kingasa kiyinza okujja nkuwa miliyoni nga nakuwa emizigo wano 10 gy'osoloozaamu difference kyeri waawo si kutusiba katambaala kati bino bya bigambo byange olaba sekikubo bye mulaba ku internet birala ekiri ku ground kirala nnyo mwe muva ku babloga be basasudde bawaanirwa asande mujja ku ground mugenda kuzirika mufe mugweneeri lwashando oyo kankugambe mu byalo ebikola lw'emiyaga nga constituency tawezaako byalo 2 nga bimanyi era nga wamutuziza mu kamera njagala mu challenge ngebyo byalo ate ne baba bimuwandikira nze ekimanyi omutwe gwe munafu kubanga lumu yajjanga ali mu kwogera kibayita yeba kiyita bati manifesto najita constitution mu constitution ya sekikubo beyasuubiza abantu can you imagine yo yagenda okulembera abantu kubanga bangamba bumba oba stroke yamukuba okutambula bwati obulwadde bwa stroke bubi butera n'okukosa obwongo tebubuleka waggulu tebubuleka kyeki mu psychologically kakati gwe ng'oli mukuddeyo ku social media oli mukutunuulira ogamba sekikubo bamutwala alagawa sekikubo mwe just mukitegedde kati nti kati kuno omulembe gwa internet fakalwakawedde nga radio ye twaliyo okuripotinga live mukuripotinga live ofuna ekirungi kimu kyomanya wawo batamuwagira wawo bamuwagira emia politician yenna bwaba tiwano tebampagira wano bampagira mu budde buliwe batamuwagira ate opponent wayo tazze yebwire Edmond kakati obudde buno ate balese candidate mupya ningolowooza nsonga ki projects ezisinga zebamye okolerwa emiyaga bazikola kagenderere leka tu exposing sekikubo nti takoze naye nga ate byademandinga abidemandinga in a constitutional way nga rules of an MP kakati gube walabye scafe eyo nogamba sekikubo abasajja bamuwangudde sekikubo ebyo biwalabye lw'emiyaga tebamugezesaako namukwata kaswi bwatyo bwabeera akalulunga katandise mpaka nga bamulangiridde ne balyoka basirika ne badda omwaka ogumu nga tunatera genda mu kalulu sikafu nebeerawo n'abawangula nadda mu kalulu sekikubo ye muntu omutuufu awangula gavumenti in reality why ayina abantu ndowooza n'ekibalume ekyokubiri ndowooza oba lwaki yetakuba yenga ngowe n'alemu lwaki takuba opposition sekikubo ebyobufuzi bye tebiri nnyonnyo mu kulipira yayagala nnyo amuvuganya sinakulipira ye no opposition ensonga zaabwe zaawukana by the way that could be the best answer oba question eri omuntu eyo nti ebigambo bya Honorable Theodore Sekikubo bwabyogera byawukana ne Semujunganda wa opposition bwabyogera bwe batuuka ku demanding services bazidemandinga bombi nti opposition ne Theodore Sekikubo kuba nze mulaba nnyo ono ne ku ssente 5 eby'omukulu bye yanyakula yateekawo omugungu era ne bamukuba sabaddewo nnyo mu mbeera eyo ne mwanyi yakola ki teeka ly'emwanyi yali taliwagira yaligaana nandi Sekikubo tawagira lwa kaadi mbubwe nayogera bagenda kuntisekako omuntu si ye Sekikubo oyo Sekikubo waddala akugamba kyawulira mu mutima gwe kimuweddembe ate kankusese nno munnange bwe bavudde ku mukolo singa omanye embuto yabadde mu constituency nga bamwaniriza bukiripu butambulira ddala ku TikTok okwo kwebuli ng'abantu bali mumwaniriza mwamumye muzindaalo lw'Sembabule eri mu town mu constituency gyagenda okulondebwa
bamwaniriza. In politics tofuna some sense of maturity n'omanya nti naye gwe tuliko katumuleka abantu bakyamwagala. Nedda kati kankugamene kyatu bade tumanyi kuona lebo Theodore Ssekikubo oyo. Byatukako ekiseera nga Ssekikubo oyo gulaba n'oba Ssekikubo bwe ne mu parliament baagala muwa Kazindaalo. Waliwo ne Juice speaker we yamugana okwogera. Nengolowooza lwaki. Anti mubenaale mukankugambe n'ekyakyo bade tumanyi. Abenaale mu bonna abalangirirwa nga balebo MPs kwavaako abalemera yabasigadde baddayo. Bana basitenka simire teyasiika go uli akyayogera. Mbwateka mu muli akyayogera. Ssekikubo n'ensamba be baava ku line. And by the way, balumiriza Ssekikubo okubeera owa nuupu. Olw'ensonga ayogera ebiri ku side y'abantu. Era ebimu ku bimulwanyisa mu constituency ye tebyawukana byebyo. And by the way, Ssekikubo talina kyanjawulo kyoyinza kugamba mbu odefendinga ku Ssekikubo. Ssekikubo gw'olaba ku kamera ya TV yoyo Ssekikubo ali mu constituency. Tebiriko mbu bamuwolereza. Kwa Ssekikubo okuba kwewolereza. Tewali TV yawa n'emu ma platform, tewali radio yawa na Uganda emu ma platform. Okujjako nga ba state operatives be bakubye temumuwa. Ssekikubo takuba simu nti kweni BS mpiteyo di n'amiwa omukisa. Naye ranze kankugambe n'ekyokubiri nti katalaba ekyo kye bakola Olw'emiyaga bali mu kugoberamu ddala NRM. Statistics ziraga mu kalulu ke bamulwanyisizaamu ennyo kano akawedde Nuupu yafunayo ko obululu bungi. President Robert Kyagulanyi Ssentamu singa Ssekikubo akyukira ddala. Nedda yati akugamba obuzibu tebuli mu kibiina, obuzibu buli ku byoyogera ate nga bw'aba biyimiriddeko nze nzikanya naye. Nanti era n'ekibiina ekyo tebakisalirawo kati ekibiina bwe kibanga kyagala lwanyisa Ssekikubo ng'omuntu kubeera ajjukira n'ekibiina kyaleese enkola bwe bakuba mu kamyufu toddanga independent nakyo bwe kireeta nkuweekoko ekintu ekyo bwe kiwuliddeko nakiwulidde n'ekiwandiiko nakisomyeko ng'owamawulire nakisomye nemanya negwa mache bekoze budde buno bagenda lwanyisa Ssekikubo wamukuba down. Kati kankugambe tetuli wano tetulonda July nja kudda wano nkugambe I confess my words. Tosobola kuwangula Ssekikubo Olw'emiyaga tali ku bintu bya state ali ku bantu omuggo gusekereyo gwe ne woboze kubba ate ekibi kye bayirabidde nti olunaku lw'okulonda amagye gabeera wonna togenda si by election nti ogenda kuteeka security yonna mu constituency emu omuggo gusekere Olw'emiyaga alo ku kaluka Ssekikubo waliwo oyo omusajja gwe bayita Bob Musayi gwa Ssekikubo akuba omuggo mulizi era erinnya yaliko eyiraka yakuba emundu alina omukono nga yakukutte bw'ati owulira n'emisuwa tegitambula omuggo gusekereyo nga guseka lweki gukwata kaluka Ssekikubo. Kakati gwe bw'oba ngamba nti tukyalina constituencies ezikyalina believe nti owaffe ye waffe kati gwe state gwe lwaki olowooza nti ogenda kweyambulira eyo. Nedda leka nkweyo kati n'ekyokubiri olaba Ssekikubo nga Ssekikubo omuntu yakukyogera lunye bwe muba muze kunvuganya mujje n'ebyokuleeta amagye okuleeta emmundu mubiteeke mu bantu mubatiisetiise ye byatakanya nabyo tanagaanako General Ashande kujja muvuganya mu bigambo bye it's on record even mbiyina kwanza buli lwajja mu ku radio nze mbeera ku kamera mbiyina ebimu yakugamba the issue teri kuvuganya naye akugamba kituufu baba akukyusa buyinza leka bukyusiwe naye muwa mwaganya abalonzi bebasalawo gulwaki bakakatikako omuntu gwe kabasa akugambye ettaka ye yali guzaani Lwashande yali muguzanga amanyi aze kumuwagira leka tufune tu standing byakyuka bukyusi nagamba kati nange nzize kati bwe bakuyita basebajja okotanga wakana oyo katirima golaba yava kazo ekazo tugende tulambula ebyayo bitambula bulungi gwazo okukyusa Sembabule Olw'emiyaga manya yanti district nga district kubera kazo ndala teri mu Sembabule gwazo okukyusa Olw'emiyaga tukubuze kazo bitambula bitya sebo wekitibwa katirima generali bonna no batambulira na kumigo kye kinnuma nate zinajirayo nga conspiracy eri kuba bonna bamagye ani nani abo bamanya jeno bikima jeno Lwasande ne katirima ati kakati bonna bakadde banoonya retirement baagala kubba ttaka abo baagala balundira wakirowozezaako lwaki abazze abafuukidde Ssekikubo ekizibu bamagye ate nyinza okuba nsinakiwabudde ekyo kati nakyo waliwo conspiracy era eriwo
lwaki baali badde b'amagye yabadde avuganyizibwa b'amagye mabega wonna lwaki kati ku mulundi guno b'amagye there is logic behind gyali ng'ekwata kuki mugenda giraba temulonda mu July akabeefu ka July waliko kuba bali yali ow'amaanyi avuganya Ssekikubo ya stepinze down Kabasi yagezaako nene Edmond Bwire yamusinga anti oyo yakomyewo tannalaga mbwadda kati mukubeera nga tannalaga nga dda wakyaliwo possibilities nti ali boat wakyaliwo n'okugamba waye kuba yayina financial problems akagenda munyo wakyaliwo n'embeera endala nti edi ate bw'obanga wataddemu mu kalulu akawedde naye ng'oli close ate gwe mwangu owoggula kati ate nekyala kati Angelo kyenjagala otegeere omuntu tagula watali sente of course era ekyo kitegeere sigambye nti bamugula yeah but most likely okuba nti otunulamu n'obigattagatta ab'amagye babiri baze ku position yemu omu in fact avudde na mu gundi ndala oli Katirima awagira General Ashanda amuli mabega yo yamutambulira kali no kakaggo bye bimwera yawagira yavudde kazo bombi siba wano baze buzi nada atakati nakyaka nkugambe nyakye nakugayo wali notakitegeera golowooza Mwami Museveni kati obudde buno yalwana Ssekikubo oyo Muhoozi Kainerugaba oyo Muhoozi Kainerugaba yalwanyisa Ssekikubo kati gwe tulowooza nti oyo ye Museveni era abo abaana b'SFC babadde bayina kye bayita order nti tayogera president emikolo egisinga agenda otuuka baba protocol bebakola gundi baba bagikola dda kati nga ye president olumutamanya hidden agenda lwaki omuntu tawereddwa mukisa lwaki awereddwa ate president w'omulundi guno takyagala bintu byakuyitayo muntu abruptira gyayogere at times they contradict anti uliriza contradiction wegirawa bajja ne boogera president twebaza sente za PDM zatuuka abantu basanyufu ne bawayo abawogerwa laba bwagenda ayita kansala emiya kansala gyayogera naga president tusaba otuyambe ku issue ya PDM batujjako sente abamu tetwazifuna namulaba nze kugerwe yali wano takyayagalira ddala muntu kujja ayogera nga tasoose kubeera briefed abaana abawo obujulizi awe ekitenga be bawa milioni 10 abagamba ombumbu yali malaya omulala baba omulala musalamala they were briefed nali mutenti mwe bali era bajanga bwe babagumya feel confident feel free totya tokanga tewerabira olololola they were briefed ngoina abiri gogenda nagewaka bali tebamanyi kubate kyokugaba Museveni yakimanya nebo bali mu kushedinga kifananyi speeches asooka zalinga zigamba abo bajjako sente okugenda kwele somero eryobwerere dibaite eryobwerere kuhabu eyo speeches nyina ne gwe manyinze I can testify on that nyina gwe manyi nga okutwalayo omwana byali bizibu bya sente naye speeches zakolebwa maaso ga Museveni byabwerere mbu byonna babisanga waawo oshagedde ndowooza briefing ziringa briefing tubanga bagenda mu examination room nga president ajja briefing never briefing so olutalo lw'emiyaga nga bwe mwalulabye nze ng'omu amanyi ground ze lw'emiyaga soogera nga muwagizi wabula amanyi ground ze lw'emiyaga omunyankole n'agira ngo mwekare ekino kituuza mukakkane mugenda kuwulira embooka evuga eyo Katirima nene Lwasande era ndi mukusaba Katonda atuyambe kinawola ovujjajja Lwasande tekituuka nga stroke emuzzeemu ku kugulu okulala abeerewo ajja tegeera nti mundu n'abantu bantu ati byakusimba layi abo abaana be yagula bola bamutambulirako si be basalirawo lw'emiyaga ina ba stakeholders bayo munnange lw'emiyaga ina ekirungi kimu teringa eri mu cattle corridors people seriously they are rearing their cattle bali mu farm bali mu kusunda mata kati gwe byolowooza bya TikTok mbu wasasudde basikayi soja simanyi ba Dr. Tiamale simanyi babaho they are shouting for nothing
ground ze kankuweyo n'ekyokubiri okulaga ekintu kyobadde tomanyi era emiyaga Sekikubo radio yene yawana amalako akalulu nga tagizeeko ne waliwo radio gye bawuliriza bagita radio 5 kwasinga okubeera ye muntu amanyi kye bayita political gymnastics ye Sekikubo fe wane wafalwawo abera bize mu constituency kati kankugambe ne kati okuva lwe byabaddewo ebyo ali mu constituency diali eyo ayina y'amakaga n'ekyokubiri waliwo ebispeculating ku social media okwo mbu Sekikubo yatta omuntu embwa yawunyiriza isibira ku gate olaka gwe tonafuna mukisa kugendayo Sekikubo talina amakaga ali mu gate wadde naga n'amapya ge yakayingira galina kukubo kyererezi ovugo actually ne ati wokuzimbawo gate teriiwo kubanga yazimba mu farm newe bawulira ku social media bagamba yabba ettaka ekyo nakyo kankikubuulireko ekibuuzo kiri kimu mmwe Sekikubo ettaka lye wa mugamba lye babba kuba ebyo bye bagamba teyabibye mu kisanja kino bagamba byadda lwaki bulijjo bamulonda ate abe yabbako ettaka guze okumpe answer kati yatuledi speech ezo zebateeka ku Sekikubo bamutidde gwe tokimanyi nti oyo y'omu ku bantu abawaganya kye bayita solo candidate Sekikubo yali yakikubalule ekyokubiri si omu ye yesimbawo kone yagamba president wabakkiriza tugende twesimbewo nange nvuganye ku kadi okukwata obwa president tokijjukira era ng'obuuza lwaki gwe tokimanyi n'okwazimba kuwa speaker yali ali mu kuwakanya president Museveni byabagamba mu caucus nti tuwagire ono nze gwe njagala yenga n'akiwakanya nti lwaki leka institution ebeere independent nga parliament ebeere parliament tubeere n'omukulembeze nga alondeddwa lwa busobozi bwe tumulabamu merit sikukeera gwe kumacha tusalirawo tinze kati mbagambye oyo byebyo ayano n'akasemberayo ddala nga kakulu Sekikubo ali wakati mu power mind you ali wakati bwati mu power era gwe boboze ngoze kushekinga Sekikubo jangu ngomanyoze kushekinga gye bayita unshakable Sekikubo yentalo za wangula tezibeera za constituencies ziba za gwanga gwe kankuweyo kimu kyobadde tojjukira ojjukira bisera we yali anoonyeza emikono gyagikwate ajalatha gyaba commissioner bajjamu Besigye mu parliament ojjukira yakulemberamu enteekateeka y'okutwala abantu abeekalakasa ku parliament ono kigundu kisa kya Mukama si abakulemberamu kolooza ali kisa kya Mukama nga bw'omulaba kisa kya Mukama weerwa emiyaga weri maddugomba nakugamba oyo kisa kya Mukama twamalira ku ssomero lyeyamalirako naye teyamala madusiyu teyamala alabika newe yasomera we twakoleranga zono sports emipiira misinde we twabira eyo okulaba nga talwanye neyano kisa kya Mukama kabakama be bamusindika naye nze kankugambe of course Piero yuyu anti nkugambye alwana ne muhoosi kakati obudde buno gwe teweewunyaamu gwe mbuuliraayo omunene gw'omanyi asobola okuŋŋaanya abantu abateeke ku parliament bayitewo bayite ku parliament gw'omanyi sekuli teriwo wali otuusewoko ku parliament awo nze nagenda nga nyina omubaka gwe ngenze tumiitingirewo gw'omanya nayimirirawo eddakiika zaalingezi ne bivuga ebibuuzo nga 10 Katonda labwanyamba emmotoka ngejja avaayo waggulu bali bagenda kunkabba okola ki what are you doing what are you waiting for who are you what is it ngane kadi ya mawulire tewayise naye nali sigirina nali ngenze for just a special visit ng'omuntu wanagala nali Kampala ne mukwena nga akali jatu meeting eno dakika just 5 nga bamaze okumbuza ebibuuzo 10 bw'ŋŋamba otya nti batwala abeekalakasi bayitewo ekyo kyenkugambye kyenakugambye nti president Museveni gwe gw'omanyi si yakulembera eggwanga lino kati ceremony yo president ebyo tebibeerawo nga security ekyali haro afande gundi what's that kati ali mu kwenjoyinga life yabyogeredde mu lusozi lwa kwanza nkugambye abasinga tebakitegedde yagambye bawalabe baamugamba agenda kuweza emyaka 10 atandise discussing retirement age yali discussing ku bizibu by'eggwanga era agamba nze ndi musajja mukulu bannange nekulidde ndi n'emyaka 8 ngenda kwambuka mbere ne bamalayika mugulu nga mbona wano bwe mutatereze eggwanga yatandise osibamu kyebaito osibamu engugu kati ye yabivaako ebyokudda mu kwerega n'ensi nkugaye president Museveni waddala nze gwe nali mmanyi kuba nze nafuna omukisa mu kaluka 2016
namulabako nali mu mawulire muno n'aka 2011 naye aka 2016 kenyinza okuwerako obujulizi nalaba ku President Museveni owaddala ne manya kye bayita kireva yaani ono si yeye aka 2021 si yeye era aka 2026 baza n'omulangirira nga yeebase congratulation message bazimulaga sawa nga mukaaga agenda mulangirira n'abaguyawo omuli obuzibu teri agenda mulangirira yamanyaawo obuzibu ate bya 2026 bigenda beera birala laba bwe bakola ekyobusiru omanyi bw'oba okulembera eggwanga ensobi bazikukozesa nga tolina ansa laba bakola ekyobusiru bajja abantu ku parliament baboyogayoga mpaka mu state house kubibiri olowooza kya kituufu kambuuzeemu gye bagenda ku parliament baali bagenze kwekalakasa parliament egobesa ekikubo taddamu kwogererayo oba emukwate oba baali bagenze kukwata sekikubo nti ali mu parliament bakutte ebyobufuzi bya gavumenti eno babiwadde abaana ba Pittu anti era kati abantu okyobola naga abantu ba Piero yo bo ababalira ebyobufuzi ayinza obbanga Bebe Cool taba ne wata wa bebe wawulira ne kubya juzi wano nga bagamba mbu abantu boogera ku General Muhoozi era bo baali beekalakasa badda ku parliament bya kisiru alabika Kabanda y'ababalira ya muzeeyi alina abasajja ababagezi mu byobufuzi simanyi lwaki si bambalira obudde alabika Kabanda y'ababalira kubanga nze simanyi bw'okwata namyalo agenda ayanukule ng'ayanukula ekintu ekyobusiru mbu no protest vote nga tamanyi nakitamanyi kitegeeza kyabujega nnyo tamanyi nakitegeeza namyalo yeetuma yekka by the way naye no bali mukwata ebisubi waggulu eyo nonze nga byempulirayo birala namyalo yeetuma yekka kuba ye yatuula wali oluseko muzeeyi yakola dda tiimu ye yakalulu gwe wawulidde abasekuriteryeti nga boogera ku NRM ya Museveni bakubaganira eyo empawa yali ekasanda oba yali n'abakooba namugamba muzeeyi tova ku main eyo n'abyegaana n'agenda ekyankwanzi bwe babyogedde n'agamba kale tujja kitunulamu oyo Museveni akulembera eggwanga lino kakati omusajja yazimbye ekyaki mu kifo ky'eddwaliro yabadde ategeeza ki kuteesa anti waliwo tayimu y'okukola ebikunyumira kuteesa y'omu ku basajja abagagga kati akola bimunyumira edi n'ekintu kye nalabye kweri eyo kyaki yaweza biliyoni nawulidde bagamba multi-biliyoni simanya kyaki biki bye bataddemu ebya biliyoni obadde mu ddwaliro nga bakujjanjaba kansa awona ndabye nga yabadde agamba nti kansa yawona simanyi kubanze saddamu mbu after 6 months in German saddamu mukebera kumanya oba yawona oba teyawona anti kansa yeyata ne mukyala we oba yagamba bwawona kansa bwagenda zimba ki kyaki naye ng'alinga gwe babadde bajjanjabira mu ki nalabye nange kasiri awo ng'amwanukula ng'amugamba kati kyogamba eddagala lya kansa fenna tulitwale mu kyaki yaawo babaako bye beebulizabulizaamu edi baagala kusigaza eri bantu amanye abantu b'ekyalo babateekamu mentality mbuteri bukulembeze butava eri Katonda kati mugende musabe bwe balaba nga kyaki nnyingi okusinga amakolero mu ggwanga kyaki zisinga amalwaliro eyo nologiki obadde okimanyi mbu kyaki zisinga amalwaliro kyenakawa budde kati lwenkategedde kyaki zisinga amasomero obungi amasinzizo bana tetulwana ddiini naye amasinzizo mangi okusinga amalwaliro naye ngolo kiki ennyo kutunkwata tusirwale kuba sibakalooma kuba bakuteekamu kiri nti olina obbeera ng'osaba olweggulo ne musaba ku makya ne musaba ku sande ne muvaayo ku mulokolesaba obudde obunalowooza ku nsi yo toba nabo anti gwe bagamba sukaali waakenda n'ogamba nga wabbeeyi bampe kwota amaleka tubasiibule nsaba atakuumira musaala bankuumire special betwatandise nabo bambi bw'olaba message gyongereyo especially abalaba message eno ku Facebook ne ku TikTok tubasaba bambi mujjenga ne ku YouTube mulabe full video ebaayo olumu buno tubisiteekayo nga shorts okulaga ebiri muli highlights byonna oba headlines kyoyagadde ne full video ku YouTube ebeerayo ku Facebook bw'ogendayo YouTube link yaffe eri pinned ku account ne mu post ebeeramu
ne ku TikTok kweri ku account ya Edis Edward kweri wansao osobola okugiraba era bogenda ku account link weri oja mtuwagire guys and we spread the message of change atakumira msala abankumire dolo ku kamera